ekireeta ekyo kwe kubeera nti nno era tulinda nkuba tutunuulira migga egigenda gikalira. Yesewo tulina ebitundu kati ebikalidde naye nga ate byalimu amazzi. Haji tutambulidde awo. Yesewo embeera y'ebyobusuubuzi kati tekyawoomya ttooke. Era omuntu obiyingiramu omugati obiyingidde nabujja agise engoma ekibibi. Nabadde n'abasuubuzi ntwabadde bonyiri wali ewa Supreme Mufti nensinkana ku bagagga n'omukisa ngufuna nembasinkanako nenkonagana nabebegabega ntwogera kino ekini. Kakati ne baŋŋamba nti ebyobusuubuzi byo kati bazannya buzanyizaala bizibu nnyo URA bali bubi ebyobusuubuzi tebitambula. Nga solution endala kati buli muntu anywere kufunako otugoba tuno babutafunako okubeera bubezi mu business nenga tebakyasobola kufunako. Oyogedde ku byuma biri ndowooza nti ffe abantu bano ababulijjo abakola ebirala tusobola tutya okuyambako ekonomi eno okuddamu okutereera. Pakati kasooli bw'asalawo okulinnya alinyira ddala bulungi nnyo ate nga tutunda kasooli mulambe Kenya tetutunda buwunga bwe biba binyeebwe simanyi babitambula bitya bisera banga babirima mu bungi babirivaawa wano ninga Busoga yali ebirima nabijja omuceere tugujja Tanzania gwagana okwala nabuuza ab'ekibimba banga nti baatugana okulima mu ntobazi kakati mugamba omukulu atukkirize nga kisijja bagamba abakkirize mulime mu ntobazi n'omuceere gugana okulima mu ntobazi nga mwekikula nga tuwaliwo ekitaategerekekaawo. Kakati tuyamba tutya ekonomi okuddawo nga tuyitamu ebyo ebira bitukola ebya buli. Kituufu. Mukulu Siraj weebale kutunuulira nsonga eyo. We tutunuulidde olwaleero Uganda etandise okufuna obuzibu obw'amaanyi. Abantu bangi baadde balowooza nti okuyimirirawo kw'eggwanga lino tujja kuyimirira ku ssente ezo ezibadde zijja mu ggwanga nga bw'ojjukira British Aid ojjukira Buland Rover obwo owabeerangako British Aid bwa poliisi biki bwe badde balowooza naye embeera ekyuse nabali abadde batuwa tebakyalina. Omanyi nti nabo baavuwadde omanyi nti bali mu kwekalakaasa kati bwe baba nga baavuwadde kati ate baavu banaayamba batya baavu bannaabwe tekiyinza kusoboka. Olwaleero ekireetedde ekonomi okugwa ennyo kyekigambo purchasing power. Purchasing power bwe busobozi bw'omuntu okugula ekintu kwegamba obwagazi ng'ekintu akyagala ate ng'alina obusobozi alina ssente mu busawo ezisobola okugula kyayagala. Kati purchasing power ebitundu ebisinga mu Uganda ekendedde oba okuggwerawo ddala. Okugusa ky'otayagala. Kati Uganda esaliseemu tiwootungu egyo gye walabanga ennakasero nga gifubutuka eyo gifutuka Kamuli Namwendo Nabwigulu Namasaale mu bitundu ebyo nga mwe muva emicungwa tekyava kintu. Tunuulira obwavu obuli eyiganga gendera ddala mpaka Mayugwe kiwulidde ate bakyalina tekyali kiwulidde kati bwe bigenze kati bwe buzibu nti abantu abandi bayambye okubeerayo production kati abantu abo bwe babeera nga baavu omanyi nti ebintu bingi tebasobola kubigula kati kitegeeza nti purchasing power tebeerawo. Kati yatikanga emifaliso okuva mu kiyembe mu kikoowo gigende Mayuge kati atikka gyaki nga teri bagenda gigula nnyo bantu bali mu taabu kubanga production teriiwo. Katusigazizza ebitundu bitono ebirina production. Ogenda wano Itendero Mbarara Ishaka Bushenyi n'osanga balina amatooke balina mubisi gw'enjuki balina emmwanyi kumpi buli kintu bakiyina. Enezeeyo obugayaavu bungi kubanga ettaka balirina ate bantu bagezi naye obugayaavu bufuuse bungi nnyo. Mugundi awo nabaŋŋamba nti gavumenti yennyini yabagaana okulima omuceere gwe baali balima. Naye ate omanyi kakati bw'olaba ebuhaabe kirunda kive jinja we yali ava ekyo ekitundu kyonna kirimi kya muceere naye lwaki tebalima muceere kakati ng'ettaka likyaliwo lyabwe eritali ya gavumenti n'entobazi weeziri amazzi weegali lwaki tebalima? Abantu baayo badduseeyo sapooti ki? Kati obuzibu buzze nti ba MPs baabwe abandi badde babayamba okubayamba mu kyalo ebeereyo production bali mu ntalo. Ba MP abasinga okubeera mu ntalo bava east
abali mu ntala abalwanagana ono tumujeyo ono tutekeyo ono kati ebbanga eryo lye bamalanga bye balimu tebasobola kusapootinga bantu baabwe eyo gye bava batunuulire katunuulira eri eserere omuntu agenda okudda mu kifo ky'oli MP yafa Katonda amusaasire tamanyi lulimi lwa kyalo ayogera luzungu yavudde mu Amerika kati omuntu oyo agenda kuyamba atya abantu bano okukyusa obulamu bwabwe so nga tetunaba kutunuulira bintu birala tetunaba kutunuulira gavumenti jangu otuyambe ffe ku kyalo ewaffe production eri etya loola etise okuva ekitagoba olwaleero etise okuva ekawami yeetise eki kubanga eyinza okuba nga ezizza numbi eyo eyinza okuba nga ezizza na misango ng'eyeetise enku kiwedde kati eyo ezizza misango teziriyo so kyogamba naye butambala ewaffe teri kivaayo ate kiriwa kati gwe tunuulira ekibibi loola etisse gw'olina ku kyalo okwo komanyi omuntu alina enkota z'amatooke buli wiiki enkota 5 kuvadde laffe tutunda amatooke tulya gaffe tulya gaffe naye tutunda ki kiki kyetutunda ekireete kuba kyetutunda wali amasomero abantu bajja ne basomesezaayo abaana kyetutunda kyekitufuula abalina purchasing power nga bali abatunda ebintu basikirizibwa okujja ewaffe ne tusobola okugula kati bwe tuba tetuyina tebasobola kujja waffe kutundayo batundeyo ki ate era baveeno abasomeseza eggombe gwe bw'otunuulira mu Butambala abaana b'eggombe abava mu Butambala bali bameka bw'ogenda mu Bulo abaana abava mu kitundu ekyo bali bameka nga basomera awo tebalina kapasite so nze kyendowooza mukama wange nti tuyambe ebyalo okubeerayo production abantu babeereko kye bakola nzize nkugamba wano nti okukuba bulooka kyetaagisa ki ettaka weeriri amazzi weegali amaanyi weegali omanyi Uganda tekyalina bulooka abasajja bano abeeru olaba kati bebakuba bulooka kati ffe weetuli tugamba tetulina sente Hajji Ssebalu ebintu byayogera bya nnaku bikwasa nnaku naye abantu kakati obwavu obusinga obungi buli saidi eno abasoga abeenu obwavu mbuba abasinga abaana bababala babatwala bweru babasanga no passport office basimbe boogera Lusoga bagenda bweru kukola kasente balabire family tewali kikolebwa kati twagala tuddeyo ate ku byalo abakulu bwe najje muli ab'ebyobufuzi tulina kudda ku byalo tutereeze Najibu Kivumbi ate oyo mbakafu wa Buganda mbaka babagundi Kivumbi omulala owampi wanawo Butambala C5 omukyala nawe tutereeze n'abalala mbagambidde mundu za mutegedde otherwise abantu bagenda okufa obwavu mu kibuga temubukaaba kati ate ab'ebusoga bano ate mbasaasidde nnyo engeri Ssebalu gyakirambise n'akawunga ka muwogo kagenda obbabula kuba muwogo wa bbeeyi ke bali balya omwemba bakyagulima ate bagulimawa n'ebinyiba teri gokyabiraba ate bw'oyogeza ebintu by'ennaku nabyo bimalamu kuba bye tunoonyereza bye tulabye tunuulira obwavu awo otunuulira n'otambula ku kkubo n'otunuulira bameka abalina ente abantu baayo balina nkoko kiwulidde kaakati ate ente yeeno emmanga ente emu eri ku miliyoni 4 kati bw'ogenda Soroti oweza enkoko mmeka okuweza miliyoni 4 omuntu oyo asomesa omwana mu ssomero Ssebalu kanguleka ogenda ebintu by'ennaku 0778 simuyujjudde 4839 nnaku njemu 0772 4839 kale katuwumulemu katono n'embeera bwetyo tufube tulabe nga twejja twetereeza tutambuze Uganda yattu katuwumulemu tudde Babu Enterprises tusangibwa bwayise ku luguudo oludda Ebbombo kitunda ebikozesebwa mu kuyoyota amafumbiro agali ku mulembe ebinaabiro ebiriko n'amadiiro kwokomya amaaso jangu ku